kino kyengenda okwogera nsaba okwetonda bwe kiba kinyiiziza omuntu yenna naye ate nina kyogera kubanga nina omumwa nina kyogera bayibuli egamba kizibu okumanya omuntu nti mugezi mpaka nga amaze kwogera obanga musiru kizibu okumanya omuntu nti musiru mpaka amaze kwogera leero kamanye ku busiru bwange bw'ofukamiranga okusaba ng'olina w'osabira wonna nga tonnasaba bugagga na bulamu naki kyonna sooka ng'osabira ezzadde lyo bannange teri kintu kisinga kuluma muzadde ng'azaala abaana n'abalabakaawo naye ng'abaana balinga ebitagasa nze mbabuulira mazima nze ndabye ku muzadde n'omusanga akaba n'omugamba kikinaga abaana be nazaala kino kankyogere oba nkyayibwe najja mama wange nayoka ku bbeere lya mama wange twali aba twazaalibwa babiri bwe twafuluma mu nda ya nnyabo olunaku lumu tubanja Ssaabasajja Kabaka ne tumubanja ne tufiirawo ng'abantu Abaganda kuba tubanja Kabaka waffe naye abaana be mutuufu bw'otambula Uganda ng'obuuza omwana omuto myaka 15 mpaka kudda wansi n'omugamba oyagala kukuloberengaani kituufu oyinza omalako Uganda nga towuliddeko omwana agamba ti njagala nkulembere ng'abaana ba Ssaabasajja Kabaka omwana gundi kubanga mutuufu mbaana ba Ssaabasajja oyinza okunoonyamu aku-expirinze n'abula noga nti kanyinza oba sibamanyi bonna naye onoonyamu noga nti omumbejja gundi oba omulangira gundi ayera olw'ommondo wange kino kankyogere banna kanneemaleko emikwano naye nga nkyogedde bannange musabire nnyo abaana oba omwana oyinza omubuuza yakula nga njaga njambe nga muwoozi mbejje no nga muwoozi omulala naga njambe nga Kampala nga ndi muddusi ndi wa kabi naye akati ekyo njogedde kyaki naye rabbwadde ne ligamba okunnyiniyo bazadde musabire nnyo abaana kubanga Ssaabasajja alina abaana abakulu be twandigumidde nga nako naye nga mulangira gundi yagenzeeyo naye nkyogedde nze Kawoya neddirange nkyogedde omuntu olwa mama wange twavaamu abalongo babiri nze ne munnange Waswa olunaku olwo so kati muntenda obusiru n'okumanyira n'okuvoola naye nze nkyogedde musabire nnyo abaana bammwe be muzaala otherwise mulidda mu nsonda ne mukaaba ne mutuuka okufa nga endwadde si yebalumye naye nga kutunula ku baana bo ng'olaba mbutuufu kibulamu nkyogedde kavaawo va ku live nkyogedde va ku video nkyogedde ofafa nkyogedde Oweekitiibwa Mayiga jangu wano otyo nno ntuuse mukama wange Bobi yakukola ki munnange nno talina kyeyankola kati mpuza Mayiga ogambye waba omuntu wa bulijjo Mayiga tereera ekikumaganya ebintu by'ekisiru naye nange kyentegedde kiri ekintu kimu nti mwagala nnyo omwami oyo era sigenda kuddamu yadde okumwogerako Mayiga Bobi twamunda Uganda yonna gwe Mayiga oli mukuumaddamula wa regioni ya Buganda nkiddemu kuumaddamula wa regioni ya Buganda Bobi Wine president wa Uganda nawe ng'oli beekamu naawe omanyi waliwo ensonga zetubuusa amaaso ng'ate nno nsonga za Simba na nsonga nkulu eziyinza okuzaala akabasa munnange ng'oyogedde ku mwami oyo lwaki omumaliranga president waffe lwaki omumalirangamu kiwani ekyo nkirayira butaddamu kumwogerako kiki kyomumanya tukikuwe kyaba oli president mwagala nnyo omukulu oyo Ssaabasajja Kabaka okugwa eddalu ngenda kubawayo ensonga zange zigenda kubeera 5 naye ng'ensonga nnyingi ezamuviirako omutwe okutabuka osobola nawe okuziteeka mu comment section naye ngenda kubawayo ensonga zange 5 ensonga esooka Ssaabasajja Kabaka yava ku nnono ey'okukuumibwa ng'abambowa Ssaabasajja Kabaka n'aweebwa amagye aga SFC Ssaabasajja Kabaka akuumibwa Mmundu tukimanyiddukidwa bulungi Lubaale takolagana na Mmundu Ssaabasajja Kabaka atulwako mpewo eyo nayo nsonga emu Lubaale ekyamuviirako okunyiiga ensonga ey'okubiri Ssaabasajja Kabaka yakwata Katikkiro atali Muganda atategera bintu bya Buganda n'amufuula Katikkiro
ye mwami Charles Peter Mayiga. Tukimanyikiddwa bulungi musajja si Muganda, naye Kabaka bamuyita ebbali ne bamumutega n'amufuula Katikkiro. Era mumulabye mu ngeri nnyingi nnyo mu kuzimba amasiro g'e Kasubi ago ng'akoleramu ensobi. Tagayingirangako ng'ayambadde ekkanzu, agayingiriramu mu mpale eza bulijjo. Eyo nayo nsonga ndala, empewo zinyiiga. Ensonga ey'okusatu, engeri Kabaka gy'ayambalamu. Tukimanyi bulungi Kabaka alina kwambala wetaba kanzu ya Buganda, alina kubeera mu mbugo. Naye omulundi ogwasembayo Kabaka ng'agenda okulambula amasiro g'e Kasubi gye baazika bajjajjaabe bakitaabe, twalaba Kabaka ng'agendedde mu ssaati, agendedde mu mpale, ng'agenze mu masiro g'abajjajjaabe, etali dress code. Ne woba ogenze mu ssabo, bajjajja bana abatuulako empewo baba bambadde makanzu na mbugo. Kiba kitegeeza Kabaka naye alina kwambala mbugo naki na kanzu. Ensonga ey'okuna, tukimanyi lwatu oba twabisoma mu byafaayo, Kabaka alina okubeera n'abakazi, n'omukazi asukkamu wamu n'okugenda waggulu. Kabaka tabalirwa nzaalo, Kabaka tabalirwa bakyala. Kabaka asobola n'okusanga mukyalawo n'agamba oyo mukyala mwagadde n'amutwala. Naye Kabaka waffe alina omukyala omu, abaana be mubamanyi, buli omu amanyi abaana be. So ekyo nakyo kyaviirako empewo okunyiiga bajjajja. Ensonga ey'omukaaga, engeri gye baazimbamu amasiro g'e Kasubi. Kimanyikiddwa lwatu amasiro ago gaayokebwa, naye engeri gye bagazimbyemu omulundi guno eno tebagoberedde mitendera gya kuzimbamu masiro g'e Kasubi ago. Ebintu ebyali birina okubeera si we baabizza. Oba mukitegeera bulungi, ekyo nakyo kiviirako empewo okunyiiga. So Kabaka waffe okubeera nga yagwa eddalu kyava ku mpewo za Buganda okubanga si ntebenkevu, kye kyaviirako Kabaka waffe okugwa eddalu. So ffe kye tusaba abamanyi ebya Buganda ye bannaye munaayitawa ku Mayiga. Omuntu ne wobanga ogenda kwogera bintu by'amagezi tasobola na kukukkiriza, kati awo simanyi kigenda kukolebwa Kabaka waffe adde mu mbeera aterere. Ekireetera obuzibu empewo nnyiivu era ze zaasudde Kabaka eddalu. N'ensonga endala musobola zitega mu komenti awo. Naye mukimanyi nti abavubuka bagenda kwessa andi mwesiiza si mugenda kwessa oba abasajja bakulu olw'okuba nti nno we muhiitinga mumalayo, ngenda kikozesa mu luzungu, we muhiitinga mumalayo. Bami naffe tuhiitinga naye tuyina engeri gye twekontrolingamu. Not everyone gosanga ogenda kumwesiga mbugo olw'okuba hiiti ye kututte paka wa. So eno gyemanyumiza it's a true story. True story and happening akunze. Sijja kwogera lunaku ki, sijja kwogera dde, but just note yaliwo. I remember this guy in a meeting ku some yalichi Charlie Chivolo. Nali ngeze ne mukwano gwange, na mukwano gwange alina boyfriend we nga muwerekeddeko. Kakati boyfriend we yajja ne yani ne mukwano gwe. Boyfriend we yajja ne mukwano gwe bali nga banyumya, then nono guy n'asala wanyume nange. Okay, nze nga mmanyi wente ekiboozi, nte ekiboozi awonvaawo nga nabo mu kyalo mbakunyumiza bonna. Kakati munnange nga guy ansaba ennamba nga mugamba jjaji saba mukwano gwange. Si nnyo omuntu wakugaba manamba, sitera kugaba nnamba. Kuleka nga nkulabyemu omulamwa. But ate era sitera kumma muntu nnamba, kisinziira. So kati ndowooza mukwano gwange ennamba yagiwaani, yagiwa oyo guy nga atandikawo okwogera nange ku WhatsApp. Nga he is really cool nga wokiwulira. Ajjako ne ku mulimu gwange n'andaba kati lumu nga ngamba adi twavingemu like a date. Ne mugamba bino ebiseera nga mbeera busy but awo si. Dumu waliwo esewo emyezi 3 ng'anyumya no waliwo esewo omwezi gumu ng'anyumya nange kati n'akola ki n'angamba adi leero nno nsiibye waka. And I remember that day nange nali nsiibye waka. N'angamba adi leero nsiibye waka olaba otya ojja n'onkyayirako. Okay, ne ngamba kale kati nga ngenda omukyalira ewuwe yali afumbye amanye emmere y'abawuulu temuggwa makuroni kitegeera. So kati awo nga ntuuka nga ngamba ogenda kunywa ki. Always I take soda, I take water oba juice nga nja kunywa mirinda fruit.
nambegera emmere nampa ne soda nga wetunyumyawo kakati gayi be bano bagayi mbwamwe nga wopangisa ennyumba ogiteeka mu kitanda nga kinene n'oteekamu ne TV ebisigadde toteekamu ntebe so that omugenyi yerena wajja alina kutuula ku kitanda oba muntegeera natula ku kitanda nga naye atuddawo wansi namala asuka natulula ku kitanda kati nga nabagayi yenyola by the way sambadde bubi nze first time yange ogenda n'omuntu onampisa waka biki sikitegera bulungi maybe outing awo nsobola okwambala kyenjagala njijukira nali nyambadde ka jean nga kankwata nga kakwafu nyonyonyo nga kankwata nga nokajja mu lutalo sasigambwa zaani za Adam kakati munange nga gayi atandika okwenyola weyenyiga what happened kiki obuzibu ki obuliwo nga banange bayina layini si basajja bakulu si baana bato bayina layini eri emu kenkulabyeko obwongo obukyankalanye nze bannange entaasa nentunuulira emboga nze by the way kambabuulire ndi legend from 16 years so kimala okubeera legend so buli muntu kyayogera mba kiinako obukakafu mba kiinako obujulizi kati gayi ne mugamba be straight kondabyeko what do you mean kondabyeko gayi ngamba bannange sisobola biki azaawo atandise okunkwatirira ankwatirira ate nze bane nyina ekizibu kimu nze simulaga hitinga nze ninga oba ninga ndogoyi nti ninga ndogoyi mala kubira feelings zange simunenzigamba yo tugenda kewamwe please beerawo oshegera kyekyo wenatuuka nti essaawa zineeno omubongo bwange nayingizaamu nnyo kola nayingizaamu nnyo sente kati ezo feeling mbusimala nakulabe n'onkuba tabinkolera yes so kati gayi teyangamba nti adi obujja something will happen oba biki oshegera nze nagenda for a visit yanziza mu story ndala saakubidde feelings zange nti weetuli nenkyankalana ne mugamba you not going to touch on me togenda kunkwatirira nangamba nedda si kyekyo waliwo ekinsika gwali mu kunsika look at your skin look at your body how you dressed ayasaamirira nkyamuvuma kakati munnange gayi ngagezako okukozesa force kati wane wali party gyendetera story gayi ngagezako okukozesa force ngangezako okwerwanako nga gayi ansinza amaanyi kituufu kiri nti gayi yamenya nzenna muno munyingo nempulira nga kozi yantuulako naye mukuntulako nti nali mukajini kange so abawala abasinga abagenda mu bagayi bemutamanyi baba wenjulako obuwenjuzi kiggweraawo nali mukajini kange gayi kati mukuntulako yanyiga nnyo gino emikono kozi gye nali nkozesa negikoowa nansinza amaanyi natandika okunsumulula zupu ne mugamba naye ofiira ki nangamba what do you mean nfiira ki ne mugamba omuntu g'oyagala okola naye ekintu kino omumanyi bulungi nangamba nkumanyi ne mugamba wandabawa I remember the first time okundaba wandaba mu kivulu so kati this time oli mu kusumulula zupu what are you going to do nangamba nze betabimbuulira biki nga nsenzeza amaanyi nzikiriza kati ng'ekigambo kye kirina okukolawo kakati ne mugamba do you know what if I'm sick nangamba what do you mean that you're sick ne mugamba wachanga nyina sirimu nga nereso lyange likaze cause nali mukambwe nga kyempulira ku mutima abawala bayinzo kiwulira ne mugamba wachanga ndi mulwadde nangamba nze sifayo adi ne gobanga oli mulwadde nzo bulwadde bwo ne wobunsiiga nganze sifuddeyo ubunuma bunume ne mugamba hitiyo ekinene nnyo yaddakiikeza kubugu mulyo ina yaddakiika emu ogenda kuba omaze oshegera naye oyagala life yo the all your life ojimale ngoli kumpeke obwa kitegeera namugamba think twice man ono hit joina funa kasabuni mwe muli bawulu mubimanyi kesa bajule otandika okwagala osumulula omuntu empale otekeyo ebibyo naye nga tomanyi omuntu oyo mulwadde mulamu biki ngamba ze tombuyira sinimunga yagira abantu teyagira nsolo naye mugamba okay sumulula naye nze kasita nkugambye naye mugamba oba oyagala okakasa amazima ge nkugamba tugende mu ddwaliro I'm sick tugende mu ddwaliro wonsanga nga ndi mulamu wonsanga nga ndi mulwadde nze mba nkugambye kati gayi n'atandika okutya
ne mugamba olaba abavubuka abato kozi yali muvubuka muto ne mugamba abavubuka abato obuzibu bwe muyina buli obuzibu bumu mwe mumanyi buli muwala gwe mulaba ng'anyirira nti mulamu mwe buli muomu gwe mulaba kyekimu naffe abawala nti buli musajja gwe tulaba tulowooza mulamu oba okitegeera because ayambadde suuti n'anyuma ayambadde empale n'anyuma gwe tulina kyogenda kwefaako just gwomanyi kimu gwe engeri gye wewira nti oli mulamu mundamu olina amaanyi olowooza n'oli omuntu waali ne mugamba think twice adda agenda kulaza ogenda kunkyawa obulamu bwo bwonna tosasa kumbuuza testi yange toyina protection toyina ki oyasaamirira wano eno wentyo no ne mugamba oyasaamirira kirengera obusiru bwa jjajja bwakyo gayina nsitukako nagamba ati okimanyi maze omwaka mulamba seekebeza ne mugamba nagamba gomaze emyaka emeka ne mugamba ze seekebeza because manyi kindi nagamba omanyi kyoli yes ne mugamba tugenda twekebeza bw'oba olina kyoyagala tugenda twekebeza and next time ne watali banzi ne waliba muwala mulala don't trust anyone ayambala obulungi nti mulamu oba okitegeera munasonyi wabadde wakubye essimu so story gyeggwera ffenna twagadde nnyo ebintu by'amasanyu naddala nga tulaba abantu abalungi oba batusikirisisa but please gyebuva ne gyebudda kyemmanyi ffe abawala abato oba abaana bato abandi wansi ffe tukyasinze okuba n'obulwadde bwa siriimu olw'ensonga twesiga abantu olw'okuba bayambadde ne banyuma naye maidiya nga tonalowooza ku muntu eyayambadde n'anyuma sooka weerowoozeeko nga gwe omuntu emyaka gyo gyonna gyonna ogenda kumala okoze eki omira mpeke ofune ne gana amayuga gakubeere nga zino egundi eza bulaaka ezetasobola kuyisa mukama so wenkomye nekyera sinze kitammwe sinze nnyammwe sinze ssenga wammwe so oba mubikola mwe mumanyi yee